zaali nnema zaali nafu anti era ziba nnema bannange nedda okuba omulema si buteesobola ekyokuba omulema si buteesobola zaali nafu ng'agezaako kutuuka ku jjiga toyogera biri eri ebyekikere byo tezeebakanga bwe ziti zaali zitambula bwezi kubanga twafuna obuzibu okwawula wakati w'omusajja atamalaako n'omusajja atazaala akati ne tumalirizanga omusajja asobola obbanga amalako naye ng'enkwaso zeki zennafu kyeza ziba zeebaka buki teziba zibeera slow omanye ekintu ekiri slow zigenda otuuka nga eggi lyavuddewo nedda alina okuba okuzaala alina okasuka enkwaso nga nkaaga zonna bwe zijja ate zezeekuba zijja nnyo ate nezeekuba ne zirwanagana gino erinda ne ligamba owaaye balayika abantu bazannya mboza they are just entertaining me eritambula ne ligenda naye kale olunaku olw'enkya tulowooza nti maybe long lasting solution eri abaana ba kafeero egenda kubanga efunibwa ekisooka okumanyira ddala omuwendo omutuufu ogugendo ogw'abaana ba kafeero kati awo tumaliriza kale tugende mu bintu baŋŋambye buli kiisi ng'olina ekintu kya kafeero nga wakifuna mu mankwetu bagenda kinona bambi mutuveeko nze wembanga nali mbeera kumpi ne kafeero nanga ne banange ojjukira abantu abanywanga ne kafeero waliwo bano bannagula n'ogula ku babaddewo ate kati nze nali mmanyi anti oba wagula mpewo air space naye oli wabanga yalina ebipapula kuba abaana abo biba byali bifu kubanga omugenzi administrator gino tagabanga rights zakwadministeringa bintu ebyo so kitegeeza nti nno abantu waliwo bano abaagula ku ttaka lya kafeero eryewa ekyo kyalwa kitaba tya kirina erinnya eririwo erityo nkokonjero erinnya liri awo abaagula ku ezo yiika 27 oli omwana yatugamba musazi yabitunda byonna byonna wasigalawo bataano ku 10 nakuba naye swazi naye yafuuka kyakwetaasiza mu buli omu gwe yeekwasa yatunda n'omuti katale nalinda awo ndaba yani Joy Aloysius Matovu Joy ng'agamba omuzimu gwa kafeero gumugamba gwagala muti olimba tegukyalina kwe gutuula gwatuulanga ogwo nga gwewuuba nga guyiye ennyimba yagenda ziproducingirawa maama ekiye magombe sikikunyumizanga nyumiza gwe yaliyo ebivulu ebiri eri ale munange bikyuka mu ofanga oli siteri n'otukaapukami mbozi mpambakubadda kati radio atambula buli kivulu atambuza sidi oludde nnyo ne kapo tannafuna break suru tanze ebintu bya kapo soko tuweko ku minister wamma Samasi wansi w'enjuba naye ntamiridde ebbula eterike najja abaana b'abatuufu be baani era beebo abatali babe bamama we bajja bagunda yakuliza ati n'otubulirako nedda omulimu gwa poliisi ne forensic naye abaana nga batidde nnyo pressure bali bubi tebalina kutya bw'oba oli wa kafeero oli wa kafeero oli wa kafeero oli wa kafeero embuzi ezaala mbuzi ate ente ezaala nte ate okufaanagana si luganda waliyo omukisa nti abatabe ba kafeero balinayo essuubi kye banaafunamu abatali ba kafeero olwo banaagenda batyo bamama baabwe bajja kubabuulira ababazaala bamama baabwe babayise natuyise abazadde abazaala abaana abo waliwo abalina siteeke nga bamiisaaki bamayinja bo bayitiddwa bona tubayise abayimbi bono bakafeero bona bajje bannange tukulungulakireetinga nnyo okuba nti ogusiza ensonga eyalema kigenda kuggwa kakati waliwo bali abaali bagamba nti baagala kuyita baakadowa abagoba twabalemesa abantu balina essubi kikuweredde ddala kiwedde ripooti zabirungi ebiri ate zijja kufaanagana bannange biology tomuzanyirako bakwata bonomaro nagulu police headquarter mu tent Paul Kafeero tukimaze ku Lwokuna mujja tubawe result abaana b'abatuufu be baani era beebo abatali babe bamama we bajja bagunda yakuliza ati n'otubulirako nedda omulimu gwa poliisi ne forensic naye abaana nga batidde kale emyaka 3 nga baggaba ate mu Uganda muno wekiba tekikuggwangako okimanyi nti omuwendo gw'abaana batalina bataata bangi bayitirivu nga bamama babe bali awo balinda basereebu bafa babeesibeko nga tabeerangako naye saakunyumiza emboozi y'ono mwana wa ghetto bingi by'otannangamba
omwana geto kid yafa ffe tuli awo oli Alex omukazi ajja akaalakaala n'omwana nti taata w'omwana yafudde nze maama w'omwana tumula naye ng'afudde abadde muto baka bandagiridde abakazi gye bali era ne bano banaavaawo nga banoonyayo omulala nga baga bannange aba eri wamala abanianyani wamala temugenda bannange mulekera okwesiba ku bantu ekyamazima emboozi ekisinga ogiyigibwamu bw'obanga tobeerangako olwando mulina oweereza ku maama w'omutwala agulye ng'akyali mulamu bw'olaba emboozi eno ogumuweereza omugamba oyinza okubanga byonna ebimu saabifuna webale kundagira kika kituufu ne sitagala okutagala ku myaka egyo bannange si kirungi kakati ndo nga tetunava mu side eri mu baana taata w'omwana twagala okwengrejatinga omwami n'omukyala maama erinnya lyabwe ndyerabidde